kati energy z'abantu ezo nali nsanzeewo ne energy ze bampa abamu abali mu mugendo gw'omukono gwenjagala okutwala tezampa hope kadem energy y'abantu be nasanga wano mu trend y'omulimu n'ekintu kye nali nkola kye nali njagala okutandikirako okutwala mu maaso tebampa hope. The Answer Channel. Nze ntunula waggulu bro kankubulira. That is why I've never been depressed. Nze ntunulira Katonda. Nze manyi Katonda muganda wange. Nze noonya Katonda muganda wange. Okay. On that. Sala kijosaba na sura kijoyitamu nga oli down. The Answer Channel. Nze nfukamira. Ne mugamba nti mukama wange. Gwe kabaka wa kabaka ne mukama wa kabaka. Gule enzigi n'amadirisa g'eggulu neewaayo gy'oli era nsaba onsaasire okwonoona kwange ite omwoyo omutukuvu abeere gyendi ajje gyendi bamalayika bo bankuume nkulembereyo omubike n'ekisa ky'omusaayi gw'omwana we Yesu Kristo. The Answer Channel. Every other time. Like you do it every day? Or? Every day nzukuka olumu nzukuka ku saa 9 ogw'ekiro ne nfukamira ne nsaba bro. Wow. Nze nzukuka bro ekiro ne nzukuka ne ntunula ku saawa ne nzukuka n'okumanya otulo kuba nzukuka saa 11 ogenda kujoga. Naye nzukuka lumu ne mpulira nga otulo ne ngamba naye obudde tebunnaba alamu tenavuga. Naye nze nkubulira akakala mbuli lwe nzukuka ne ntunulira essaawa ziba 9. The Answer Channel. Let's assume you're going back to Uganda. You're planning to go back permanently. Walk me through mu package yo kyogeno teeka muna biki byoyagala okukola Uganda. Osimbula. Let's assume. We are assuming right now. Of course. Mu backpack yo muyinza beera mungi. Mu backpack yange musooka mu Bible. Wangi? Musooka mu Bible. Eri ddala? Yeah. Okay. Musooka mu Bible mu backpack yange musooka mu Bible kubanga Katonda yakulembera olugendo olwo n'ensi yaffe eyo gy'olaba yeetaaga kusabira bingi abantu bye batalaba kubanga ensulo zikulukutira mu bbo. The Answer Channel, a solution to every situation. Basebo ni banyabo ndidi wano kuba kakasa ntiena kudomwezi nga 17 Mei nja kuba ni mwe Toronto oba muri musoga bajeta Toronto oba Toronto oba ndi kuida tukube endongo ku Orlando experience bakagwa jemuli mwe na mbese muide tusanuke muide tukube endongo muide tuwagire Orlando muide muwagire General Megadi tujja kuba wale ku 30 Gordon McKay Road muide tubaawo tukube endongo Mei nga 17 oterabira kobera mwino nti omusaada baba likuida endonge ejja kunyoka nalo na mutima naki kwanirizaako nyana gyosinzire okukwata ngo tulaba omukutu bagwitadde Answer Channel tugenda ku mukutu gwo YouTube teekamu ekigambo DA not DA teekamu ekigambo DA teekawo space oteekeo answer oteekeo space then oyongereko ekigambo channel ojja kusobola okukwata ngo osobola kukwata ngo tufuna bulungi nnyo wona wosinzire okukwata ngo tulanyongera okujjukizaako baganda baffe abaali bagubeera omukutu guno gwali guyitibwa Uganda byogere ne tukyusaamu ne tugufula The Answer Channel olw'ebirooto n'ebiruubirirwa ne purpose gye twagala okukwata tukyuse gase bonna si bantu sekinoma bule gase abantu bonna ab'enjawulo yesala kitwa gituuma The Answer Channel gwe ya subscribing edda tekikwetagisa kuddamu kusubscribinga wabula okujjako okusharinga ku mukwano gwo so kwate ngo mutegezaako nti omukutu bagweta The Answer Channel then okusharinga okukomentinga okulikinga kyekyo kyensinga okwetaaga mu kaseera kano gwe eyalikedda tuli abantu emitwalo 8 yesaawa zino bibaliko tusuubira okubeera tuyitinga emitwalo 10 gy'aba subscriber nze naawe fa bagenda okukwata nga tukikola tugenda kikola tutya ng'ojjukiza munno nti omukutu weeguli nnyo era tukyasobola okukwata tutambulira ddala bulungi nnyo nze Kakalamu The Answer olunaku olwaleero tuzze okukwata nga tubako ensonga gye tugenda okukwata twogeramuuko naawe nze naawe nzikiriza nti egenda kubeera ng'etugasa wakati mu kufuna lived experience wakati mu kufuna ebiruubiri oba emboozi ey'enjawulo gye tubadde tulindirira okumala ebbanga yesaba kituli wano
lunaku olwaleero. Omuntu gwe ndi naye yakyaka nnyo era nakati akyaka nsaba kitu kyasooka okukwata tumwogerako emyaka gye 12 ne tujjaawo nga tujja tujjirira paka mu kaseera kano okukwata nga tukyamulabako. Twebaza Katonda nti tukyasobola okumwogerako nti yakyaka nnyo ntwongera okukwata tumwogerako nti waali nnyo nga tukyamulina era ng'ebimu akyasooka okukwata nga abyeyogerera ti kino kyaliwo ekiti kino kyaliwo ne kino ne kibeerawo. Omwami ono bamuyita John Soz era nga amanya g'amatuufu nga omukulu ono yakwimbira akayimba obuyimba obumanyiddwa nga Nakonkona nakuyimbira obuyimba obumanyiddwa nga Nsonyiwa n'omukyala amanyiddwa nga kyalo bamuyita ni omukyalo oyo Saida Kaloli piga makofi byonna zonna ennyimba ezo zonna makofi zonna ennyimba ezo omukulu ne yazikuyimba. Yali alina ekirooto ekyokufuuka looya okusinziira ku interview eyamukolebwako mu mwaka gwa 2013 abadde Daily Monitor. We yatuuka wano simanyi kikyali ekyabaawo batugamba nnyo nti the sky the limit ng'ozeewa mwezi n'ensi ekyatuukawo okubeera nga ate kyakola kino kyetugenda okukwata tutegeera n'okumanya biki ebyaliwo byonna na lwaki si looya mu kaseera kano. Kwanirizaako nnyo muganda wange, kwanirizaako nnyo papa, kwanirizaako nnyo legend, kwanirizaako nnyo taata wa music mu Uganda. Mr. Emperor Orlando. Nange nsanyusa okusanga mugana ekakalamu. Nesimye. The answer itself. Manya abatulaba bampita Emperor Orlando, aka John Sozi Nsimbi, aka omusajja asinga obulungi, aka papa, aka mzeyi, legendi, byonna omwo. Tanso kulabako. Kale bro naye. Nso nganzize wano. Kasokere dali mabigeri. Nali nkola interview n'omugenzi Ismail Access. Nalabako akafaananyi akamunga oli mu muzira nga background eraga nti ennyumba eri emu mu kitundu nge wasigadde white wona nengamba Ismail ne mugamba ne baba Emperor Orlando gye yagenda nze kati nga mayo oli eyo mu Iceland nga mayo oli bwayo mu nsi ye eziye nga simanyi lunaku lumu dulicha netuuka mu nsi gy'olimu ng'ate tondi wala nnyo kwanza nali manyi we watuuka muzina ensi wagendeyo mukyale watalina mayumba tovangako mu Toronto muno tovangako mu Ontario mbadde mu Ontario kuva we najja naye waawe wali laba ekifaananyi wakipostinga ku Facebook ng'emabega background obudde bwa wano bukyukakyuka wabeerawo ebiseera omuzira we gugwanga mungi ne gugwira ddala nga mungi kati emyaka ng'esatu mabegaawo omuzira gwagwira ddala nga mungi. That's 2018 just myaka ng'esatu 2023 kuba 2020 nali nyingirawo buyingizi yama 2020 nali nyingirawo buyingizi nezikuleeta muno mu Toronto muno nga ekikuli mu bwongo naye mu kaseera akugamba nti owaayi bwe ŋŋenda Montreal oluzungu luyitirivu olufalansa luyitirivu bwe ŋŋenda Alberta bagamba oyingira negative 50 Manitoba kyekimu oyiwa amazzi waggulu amazzi gundi ne gakwata isi kogwe wano ndi wano nensooka wano kubanga era okusalawo tekubeera kwange okusalawo kubeera kwa Katonda yasalawo okumanyawo watusimba era nga bwatutambuza amawanga mangi ekyo nkimwebaliza Katonda ate waliwo ensonga lwaki yasalawo ku bbanga lino n'ekiseera kino ate embeere nga ndi wano nga ejjinja ndisimbye wano. Tugenda kuddayo eyo then nziramu okukulaba Dr. Jose Chameleone bwe yajja wano yegwe yavaako emmotoka eyanvumya eyayogeza bane nali motoka ya pesi eyo nga bagamba ovuga otya emmotoka nga wakagenda olutalo ne lufuka nali mu motoka ya papa gye yampa naye kino nyinza okuba ndowooza Dr. Jose Chameleone yakikugamba naye we twali naye mu mbeere munda nga tuli ffenna yangamba mmere lwaki naze okuyimbirako ku Emperor Orlando namugamba nemuwuliriza olwo amaze oyimba ennaku ezo zasembayo ezo nga naatera okuddayo naŋŋamba we yankubira essimu naŋŋamba njagala obeerewo
experience yange Orlando experience nafuna like yafuna olutiko lwamuyuwa ebyaddala yakingamba then n'agamba nzaani Chameleone agenda okubeera nga Orlando asiimi mbeerewo ku Orlando experience mbeerewo ku experience ye ng'agitandika asirikira linda you know nengalira nawulira nga njagala muddiza buddiza olw'ekitiibwa kye mulinako kati nange bwe nali mu mmotoka eyo naga nzaani Orlando wallahi legend wallahi omuntu gwe mpulidde ebbanga emyaka n'emyaka si mingi nnyo kubeera nali ntegeera ennyimba nziwulidde nga mmanyi nziwulira ennyimba si nsonga zonna mbadde nziwulira like nzaani gwaga nti emmotoka ekisimizo kiikyo vuga legend omulala wuyo muvuga omutwale gy'omutwala like omanyi akaseera kayinza owulikika nga gwocha praising omuntu ate n'osanga gwo praising omulala nga ate mupraisinga nnyo lwaki sikuwa kitiibwa lwaki sikikuwa nina kikuwa kubanga kikugwana get my point so akonjagadde nkakuwa kategeere nti wootaali yasiima nnyo n'okusinga teguya kino era nkyogera buli kaseera neŋŋamba nti mu lugendo lwe tutambula buli kaseera tusisinkana abantu ab'enjawulo tusisinkana emikwano egy'enjawulo tusisinkana ab'eŋŋanda ate era ne be tuzaalibwa nabo oluusi ate waliwo abantu be tusisinkana ababa basinga enkizo kitegeera so muganda wange oyo nasisinkana naye Kabanga namusangira ddala eyo nali ngenze ku Kizibya Kawempe ndoza yali Kawempe Muslim genze ku Kizibya ngenda okulaba omuvubuka ajja wankuba akama wangamba nti njagala kubongako ntikonze nti nali maze okkangakangamu awo manyi twamalanga okusettinga ebyuma nenkwatamu ku microphone yawo nenkanga ba student basobole okutegeera nti ensasage yatuusedda so najja nangamba nti nandyagadde okuyimba biki kubanga budde yajjiramu ate nga tumaze okukubamu awo nemugamba tewali problem osobola okunsalako naye nga mugamba nange ka office we mugamba okunsalako kali ka office nga sikange nga kabakyali bange ba DJ Rota bali basalirawo bukaseeti awo nga bakali awo kantu katono nnyo naye nga katukwasaganya yalinga address kuva dda mu kibuga okubeera ne address kintu kyamaanyi so yalinga semi address yali ku Duster Street yawo I remember kweyo yali City House so ne mugamba nti jangu nsange ku Rodish ndoza yalwamu agenda okujja kuolwa ate nga tupakira tugenda Gombe tugenda kuba mugamba oluddemu mwana osuddemu naye tujja kuddamu tukwatagane so from then bwe nkulaga nti gye yava ne tujja ne tutambula ne tujja nga tusisinkana tujja tukulana omuntu muye yaya abamanya right now abantu basanga nga be bayimirirawo okugamba abantu nti nze nakola kakalaamu nze nabeera ne kakalaamu nze namugatako ettafaali weri naye nga nze kunze ndaba kyekijja okwefuuyira omulere ebiseera ebisinga kintu kiyinza okunyuma naye omulere gwo era bw'ogufuuwa nga gwo gwefuuyidde ebiseera ebisinga bayinza okugaa nti okisusiza oba okisudiriza nnyo mu ngeri y'olulimi olw'okuttaka naye nga singa oleka omuntu nga bw'owulira saaliwo mwali mwembi muganda wange oyo azze ayogera ng'abagamba agamba gaayi wange oyo kyali wange okitegeera so mwebaza Katonda olw'okumukuuma neebaza okulaba nti nze namulaba nga tannaba kutandika neebaza Katonda omulimu gwe yamuteekamu ekitone ky'okubeera nti ekirooto kye kyatuuka n'okuyisa bwe yali asuubira weewaawo nga bw'omanyi nti buli lw'okukula ng'olina ky'otuuseeko ate oba oyagala ofune ekirala ekisukkulumyewo ku w'oba ofunye kuba kati ate Chameleone yaliwo we yatuuka ng'akubye ezo n'awulira ng'ate ayagala kubatira ate nga ayagala kumenya kati ate Africa ate ayagala kumenya kinati ng'ebintu bwe bijja bifaanana naye mwebaliza Katonda era ne mwebaza olw'obulamu bwe ne famire ye neŋŋamba nti tetulina kye tusobola kumuwa ffe nga ffe n'ebyakoze ne message za paasinze wabula tusaba Mukama Katonda yabamu blessinga mu ekyo continuing to serve his country to serve
kusanyusa abantu n'okuba wange emyoyo kubanga tetulina ffe ba artist tetulina nnyo tetusobola kukolera abafaani niwe wabeera kakadde kalamba oli kati omusajja wange wali omusajja we sijja mumentioninga linnya atera kubeera awo nga nsumbuwa ankyakalanya aŋŋamba kino omusajja bamuyita Remigius era sebo salute aŋŋamba kino n'aŋŋamba kiri kati mugamba ebiseera ebisinga nti ffe tetusobola kubeera nga tusanyusa abantu bonna ekisookera ddala nti ne bwe tukola ebirungi ebisinga wabeerawo omuntu nga ye takyagadde nga takyagadde newabeerawo olye ng'akirabye ekirungi naye n'agamba nti tikijja tajja kuyitawo okiteera so mukyo tugamba nti mukama baakuteko era muganda wange pulezidenti wange yagenda n'ayimba akayimba n'agamba nti waliwo abawulira omuziki gwe naye ne bataagala kuguwulira mu lwatu ne beggalira mu kisenge ne baguwuliriza nnyo okitegeera biseera ebisinga yenkola ebeera mu bantu baffe be baanadamu kaakati awo tugenda tutuukawo kuwoyo gwokonyeeko nga tukyali kamiliyoni wali awo tunudde eri nga otukubye omugongo nasongamu nagana naye yanyamba naye maama yasibasigula nnyo bakazi bange ngabazina mukazi nyama yalwo mutwalawa omanyi olugendo lw'endonge lubamu teyalinako kake muganda wange alimba yalina akake maybe ebiseera ebyo ayinza okubeera nti just yayagala kulububana naye nga yalina akake nga ye naye just ebirungi ate byali bingi nnyo kukalaamu okitegeera kati nga olakugala ebirungi byali bingi nnyo kati ate ng'alina okumanya nti sisala mu layini ya jeno kati ate nga osanga naye ate ayagala kusala mu layini ozise nemumukubirawo tewali ono just red light zo ziba ziraga nga yisizaamu okugulu ayisizaamu okugulu egamba nti no naye nga ebintu by'endongo eno n'omuziki n'abatusanyusa mwekola ebintu omusajja yagenda n'ayimba Paul Job Kafeero n'akuba lyrics omanyi kankubuulire buli lw'obeera ng'oli musajja muyiiya naye ng'owuliriza kikyo nakikukwatako ate ng'olina weweesigamye mu kwetoolera weweetoolera ebiseera ebisinga n'endowooza yebeera saagala ku ekigambo ekyo kizalawa nti nfunda kale nze nkyogedde naye buli lw'obeera ng'osobola okuwuliriza ku basajja ng'abo ba Paul Kafeero n'owulira ku basajja ng'abo ba Fred Sebada kati nze waliwo artist omu kati right now atrendinga naye nga abantu abasinga tebasobola kumanya lwaki atrendinga naye nze natuulako wali wansi bwe nti nensansa ne muwulira mu lyrics ze mu chanti ze endala ng'afusinze nikiye n'ogiviewinga nga afusinze ne mulegera nti omusajja mugezi akutte wali n'akwata wano ate waliyo ne peesa ly'omusajja omunene nnyera lye yakwatako nga naye ate ali international nalyo n'alikwatamuko kati awo n'asobola okuba nga naye nga muganda wange Joseph azanyusa Joseph kyokati wamulaba Kolo Kolo watukuba emabega kyokazi waliwo tunudde eno naga bakyanga bali nga buli mbana akamugamba ebigambo abitegedde ngenda okudda nga akyusizza ebigenga kati ate nga ng'ani amukyusizza You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Ayinako kake buli kaseera naye kankubuulire muganda wange ebisanyusa mu nsi eno biba bingi naye ekimuli ekiba kimulisizza enjuki zonna ziba zigwo kubanga ne Kamiiri yatuuka ekiseera ng'akoze atya
nga wali wa mugambako ng'ekibuli kirimu ekiti eyo kijja kgendayo. Anyway, nina obuzibu ku bantu babiri abo nga bwe tugenda otandika emboozi yaffe na tutagenda balala. Ate nga naawe ndowooza obulina. Simanyi oba obulina oba nedda. How to balance the two people. Like, you love them, you see them as abantu boolaba nga mubadde weemuti nga muli so strong nga kizibu ky'okubaawula. Joseph alina part gye yateekinga and Robert alina naye part gye yateekinga. So wetubanga mwembeera wenti mu situation nina abantu abamu bebagana leka tubuulire ogwawe watuufu ogwa wa Chameleone oba ogwa wa Bobi Wine. Naye nga mwabo abantu bonna I have buli omu nina kye mwagalako ng'omuntu. How g'okibalansinga otya? Kuba bonna obali Chameleone wamuleeta wano nga yakakola ebintu bye. Then naye nga teyakulosinga line era yaweza kibinagamba yamanyira ebintu bye yamanyira ebintu bye takulosinga line. So how do you balance? Okiyambeko naye abantu abali wakati aga I like Chameleone, I love him as a musician, but I love also Bobi Wine as a politician. N'ebigendererwa bye how can I combine them together ne tugenda ku mission yemu kubanga yitali ready kugenda na bino. Ekisookera ddala nsooka okuwa ekitiibwa mu buli ndowooza ya muntu. Kikulu nnyo okuwa ekitiibwa endowooza y'omuntu kubanga buli lwowa ekitiibwa endowooza y'omuntu oba omuwadde ekimufuula omusajja oba omuwadde ekimufuula omukazi okubeera nti akuze okwesalirawo kubanga kikakata ku ggwe kakalaamu okubeera nti osalawo kuki ekikola ky'owulira kyoyagala. Ekyokubiri baganda bange abo bombi bato bange babadde basajja bayiiya, babadde basajja balyoyo emyoyo gy'abantu, bayambye abantu, bakuzizza abantu, bamentalinze abantu, batuwadde obubaka obw'enjawulo bingi byesobola kwogera n'embimalayo ku bantu bombi. Okitegeera musically buli omu yeetaaga okuweebwa ebimuli bye ng'akyali ku nsi. N'omusanga n'otagamba nti Chameleone ategese wali ekivulu, n'otagamba nti His Excellency Bobi Wine ategese wali ekivulu, naye n'omusanga busanzi n'ogamba nti kankwoke Chameleone ekizike kiikyo oba ekikumi oba olw'ataano, oba n'ogamba nti Bobi Wine nkusanze ebimuli bye n'obimuwerawo just to appreciate how much they've kyebataddemu mu muziki guno. Kubanga endongo mugiraba ng'abantu abagifunamu ennyo oba abagifunyemu ennyo oba ki. Endongo ya bbeeyi, endongo nzibu nnyo. Tosobola kusalawo mu bulamu bwo okubeera nga gw'otambula kiro ng'endongo bwe tubadde tugikola okuva ku gundi ne mubala omwaka ogusooka ne mubala ogwokubiri ne mubala ogwokusatu ne mubala ogwokuna 10, 20, 30 oyingira kiro otambula kiro oyingira kiro. Okitegeera? So abantu balina okumanya ate n'era n'okumanya nti nabo baana bazaalibwa buzaalibwa bantu nga mmwe ekibasukulumako nti bateekamu nnyo okulaba nti obuyiiya tebeebaka endongo teweebaka nga tonnafuna kiŋŋuma. Ogenda abantu kye batamanyi nti okufuna eŋŋoma ebaluse obulungi emu eyiseemu oyinza okuba nga olikodinze engoma 10 oni okusingawo n'ogenda ewono ne bagamba nti ate oyo kati yatabudde nnyo akuba n'ogenda ewuwe n'okola eŋŋoma oba okyali eyo ogenda okulya nti ate ku rediyo waliwo etambula noga ate eringa mwinzaani tezijjaako noga kangoleyo endala n'ogenda eno paka wofunamu ekintu ekiyitawamu. Kiba kitegeeza nti omuntu bw'aba abala nti eŋŋoma egenda costing oluyimba lugenda costing akakadde kamu aba alimba olwedde mba ntaddemu 15 nga seeno kuba zino olwedde ziba tezijja naye ng'ate enkulembeze eno ate eno yeriko amabanja gonna eno eriko abantu b'entambula nabo eriko famire eriko buli kimu. Okitegeera? So bwe ntuuka ku ndowooza y'abaganda bange abo buli omu omuwa ekitiibwa mu ndowooza gy'alowoolezaamu.
mugana wange Chameleone era nze namuleetera mbonga naye ku side gyaliko simwinako mutawaana mugana wange His Excellency President Bobi Wine president wange era ne yajja yakubuuza yaman endowooza gyaliko siginako tabu era kyovola nti mbirayiye one kiba eri gy'oli gwe nga omuntu okupima n'ogamba nti kino ABCDE yegenda maaso na kino ekyembeera ezigenda maaso nze nsazeewo ki Emperor, I think it is becoming so hard people like the legends to follow Bobi Wine, like to respect or to accept like this guy is beyond us now. Most njogera kuba artists, they want like they feel like maybe is our youngest brother. We take him like that. Auntie, you respect him. You feel like he's my leader. Amaso. Yeah. Abalina mwolo luti amaso oyo mwana bujja amaso galubindi z'abantu ziba za njawulo nakugambidde nga twakatandika nti okuba endongo omuntu n'agiwulira nga nnungi naye n'atagikkiriza n'okuba endongo omuntu n'aluwulira naye n'agamba nti kakala mutasobola kuyimba luyimba olwo wakiina lwatakinga n'agamba nti ddoboozi Remi yaluwandiise oba si kyo kakalaamu ayimbye nga gundi naye omuntu aba n'okukula n'okusukkuluma no transitions in life waliwo katonda watuuka lwakuba abantu buli muntu singa atuulako mu kisenge kyoba mu budde bwe obw'eddembe n'areflecting mabega gy'abadde then asobola okulowooza mangu n'atunulira ekigenda mu maaso kubanga bw'otunulira mabega otunula wa gy'ovudde ekitegeera kakalaamu n'otunula wa gy'ovudde then n'omanya nti ebintu bisobola okukyuka people change n'otunula bw'oba osobodde okubeera n'ofuna ku mukisa ogusomako ku bitabo by'abantu ab'enjawulo n'olaba abasajja engeri gye bazze babeeramu nti omuntu n'akyuka exact ne bw'oba otunudde kati ku sayidi ya Chameleone ne n'atunulira Mwami Museveni naye gy'avudde otunula nti naye yali tekisuubira n'otunula kafaananyi kaakasooka kati lwaki olowooza nti Bobi Wine kizibu nnyo okubeera nti avudde wano ku ati gw'abaddeko ate n'alinnya okutuuka wali kubanga ne bw'oba otunula butunzi ng'otaddeko galubindizo bro n'otunula butunzi olaba omusajja nga zaakyuse from the very first time wenalaba Kyagulanyi ng'ayogera eri abantu addressing abantu ne mulaba nga akwata akapapula ng'awandiika ne mulaba ng'atandise okuta akapapula ne mulaba kati ng'atandise okubeera nga ekigamba kibojja mu lulimi lwaffe n'atandika okukivunula ng'akibojja kizza mu luzungu wayitawo akaseera akawa empaaga afunye diguli eno ate empaaga akoze kino olaba omuntu nti Katonda amuwadde favor ate naye yeekozeemu waliwo ekintu ekigenda mu maaso tekitugaana kuba baaluganda era one day one time muganda wange era Joseph ajja kulaba ajja agambe nti ate era Bobi Wine tajja mugoba tajja mugoba kubanga era muganda we okitegeera it is just about time. Alright, tukonyeeko nga tutandika wali nti ebimu ku birooto bye wali oloote nnyo ng'ovudde mu kukuba omubali wayagala nnyo era wayagalako okufuuka lawyer. What happened? Ebiseera ebisinga era nga bwe gambye nti ffe tulina challenges z'amaanyi mu nsi nti ate ffe kyetwagala okubeera tetukibeera olw'okuba nti tetwagala naye destiny tells it all. Buli omu agenda ku ssomero n'asoma teri yali muzadde yali akutte school fees ng'aweerera omwana n'agamba nti njagala ogenda kubeera ng'oyamba okuba tiketi ze Kampala oba ng'oteeka tiketi ku mmotoka oba ng'okola kino oba ng'oli mu state council waliwo emirimu egiyambye abantu okubajjuna n'okubeera nayo ennyo naye tebajoogerako buli omu agamba njagala obeere dokita njagala kubeera lawyer njagala kubeera nansi naye nansi tebakyogerako okugjawako wano e Canada kati so buli omu yalina embeera bw'eri nze kitange yali musajja muyivu nnyo
yali mu Minister of Finance and Economic Planning mwami Nsimbi James mukama muumuze mirembe naye nze saasobola kusoma bitabo bye yasoma kuba nze naddangeko ongangu ndi ku revisinga economics ng'omusajja ambuuza mu economics ebibuuzo nandagira okitegeera so and I tried my part to become somewhere somehow nenkomolwa finances obuvunanyizibwa back home nze ku side ya tata wange ndi second born mzee yafa at quite challenging time ebintu ebitanga tebitambula bulungi naye nga bwegambye nti ffenna tetulimanya kiribaawo okujjako Katonda yekka kinasalawo mu budde obwo kubanga nze bwe nali ekasase eyo nali natandikirawo dda okkuba mu bbali gwange nga ndi rapa nasooka kubanga rap yali atunda ennaku ezo ng'era ngwa mu matraka ba DJ rota bateekangamu ama-instrument awo nengwa mu matraka nenga flowingiramu bubi naye tujja tukyuka tujja twambala ebintu ebyenjawulo era nali simanyi nti Katonda alinkwatako ati wange nasobola okubeera nga ali embraced nayitako nanyumyako lumu gundi ku interview nali nzikirira nga maze okurecordinga kakaseti fe twarecordinga kaseti nga bakuba ka track zaali z'aba Jamaica nga bagikubira wali ku kaseti emu kaseti binge recordinga microphone ne bagikuwa wano tewali sound proof freestyle ogenda mulundi gumu ogwa mu chorus n'ogenda mu verse ala paka luyimba kugwa irulimba abantu ne baluulira ne kola ki naye okuva eyo ng'ojja bwoti omuntu nakiira ku paaka wali neewulira neewulira ko nga mpulira mu parking kadi ngenda kulinnya taxi nga mpulira bu kaseti bwonna bwafulumye bukuba neŋŋamba nti Katonda alina obuyinza and I came that way ngentandika okubeera serious neŋŋenda mu maaso n'okukuba peeri naki so Katonda abadde mulungi saasobola kubeera munnamateeka tekyanzijako obwongo kubeera nga ndowooza kusinga n'okubeera nti maybe awamu nyinza okuba nga nsingaawo abaasobola okubeera nti abaafuuka balooya kubanga Katonda amagezi agaba magabe. Okay, let's come here. Ozze Canada, a new life. Life is challenging ku muntu eyakajja chengendo kwogera ndowooza buli omu akiyitamu but njagala way forward like the solution on it. In a time when you feel like you're down, you feel depressed, you feel lonely in a set, either in a car, in your room, either way. Overcoming otyanga emperorando. What makes you happy and what brings you like to overcome that situation? Okuita mweye situation. Yeah, I don't know if you ever were they going to depression here? The depression is sisobola kugamba bintu ebityo nti byantukako. Yeah. Naye nga mbeera yansi. How? Oli omanyidde okubeera ng'oyogera n'abantu. Okay. Nze ngenda okuzukuka eko okuva ewange nga waliwo abazze dda ku makya. Abarasita bazze ewake back home. Back home, yes. Abarasita bazze, Mr. Kolo zazze, mukomyewo leeti, waliwo agamba kino, wayi twagambye kino, nekyotajjukira, ye yakedde yakusanze mu kibala ng'omuvinga. Kati ng'otuuka wano. Bro, tewali muntu akola ki? Toba busy bwotyo. Nze nayogeranga nnyo ne bawala bange. Before coming here? Wano nga nze nabo. Wajja lumu mwenna. Yeah. Yine ate okabya kajanja. Ate nobeera depressed nga ne. Nze gambe sali depressed. Okay. No feeling down? Nabeeranga down. Why? Nti nabeeranga muntu ali company eyo amma. Si a company yali kuwanga company. Kati ate nze nno
nze nali mmanyidde okubeera nti nze n'abaana bange nsaaga nabo nenyumya nabo ekitaliiko ku bantu abalala eddaadi nti mateeka bw'ayingira ewaka abantu ne babona emiwaabwe ku dining atuulako yekka abantu baba bebasedda tv ne bagijjako embeera eyo nedda okitegeera kati nze just ku bintu ebyali bye nali nkola nalaba ng'ate kyetaagamu obudde nali neetaagamu obudde kwanza okusooka okuyiga ensi eno bwetambula n'engeri gye nsobola okwawutisoosinga ebintu byenjagala naye nga nali nsanzeewoko ku bantu wano kati energy z'abantu ezo ze nali nsanzeewo ne energy ze bampa abamu abaali mu mugendo gw'omukono gwe njagala okutwala tezampa hope kadem energy y'abantu be nasanga wano mu trend y'omulimu n'ekintu kye nali nkola kinali njagala okutandikirako okutwala maaso tebampa hope nti nsobola okukimekinga oba nina gapu ekikola oba kwegamba waveeri ng'oyagala fuuka Justin Bieber wawan ng'okontinuinga n'omubali naye continuity of course was my best kuba kyekyaliwo nti nina okukontinuinga nsiina kuzikiza Sebo ne Justin Bieber yava wano n'agenda US kati kyo ekyamujja wano nze lwaki sijja wano nga ye yava wano n'agenda ayigaye ekyamulemesa wano nze kankirabe tutwale mu lugendo olwo kyamukaluubira kwegala kikyakwabwira kwegala okittanula kino kiganye kyankaluubira naye nga just neesettingamu mabega katono netegereza bonna abakoze eki abakiremesa baba bagezaako okuteekawo omukulu ono kati tebali batuufu after bali batuufu just kwali kutya ate baali bazijjeewo tebazijjangawo just zigenda zigonda ati oli we najjira nga ziri bwezi erebo ng'eri waggulu bo ezaabwe ezizaali waggulu naye simanyi siina kye naakoze I've been here 5 years my bro naye already simanyi naye nga ezaali waggulu ndabanga eziwese kubanga nze broka nkuwulire muganda wange tewali kintu kyonna kyeneeyinula nze siina maanyi siina magezi sirwanyisa maanyi siyomba sikola ki nze ntunula waggulu bro kankuwulire that is why I've never been depressed nze ntunulira Katonda nze manyi Katonda muganda wange nze noonya Katonda muganda wange on that sala ki gy'osaba na ssuula ki gy'oyitamu nga oli down nze nfukamira ne mugamba nti mukama wange gwe kabaka wa kabaka ne mukama wa kabaka gula enzigi n'amadirisa g'eggulu neewaayo gy'oli era nsaba onsaasire okwonoona kwange ite omwoyo omutukuvu abeere gyendi ajje gyendi bamalayika bo bankuume nkulembere olombikke n'ekisa ky'omusaayi gw'omwana we Yesu Kristo every other time like you do it every day every day olumu nzukuka ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne nfukamira ne nsaba bro nze nzukuka bro ekiro ne nzukuka nentunula ku ssaawa nenzukuka namanyi otulo kuba nzukuka ssaawa 11 ogenda kujoga naye nzukuka lumu nempulira nga otulo negamba naye obudde tebunnaba alamu tenavuga naye nze nkubulira akakalamu buli lwenzukuka nentunulira essaawa ziba 9 nenfukamira nensaba manyi agagenda mu washroom engenda mu washroom if I wanna get some water nensaba nenzira mulimu neba kikyokka gemaanyi gange bwe buwanguzi bwange Katonda nze ampadde angimulidde amenye enzigi blessings abaana bange my family nze mbeera bubeezaawo bronze buli kaseera olwokakalamu mpitako ngampoye yandiizi okitegeera kubanga eno ensi bwetyo weeri tosobola kulwana n'abantu n'olowooza nti onoolwana n'abantu okitegeera tosobola kusinga era tosobola kukaka bantu kukwagala every other time kola kyokoze do your part Katonda yatutonda yali mu bwengula yamanyi peegi y'akakalaamu era yamanyi nti kakalamu tuli naye wano kakati naye kakalamu ajja kumaliriza nga aba BBC bamuyise ate tumulengere tugambe nti kakati kalamu tusaba interview watuukayo otya
nga nange ngamba mukama butereevu kubanga tewali ddaala tewali ddaala so muganda wange ebiseera ebisinga we just have to be humble. We just have to be humble, bro. We just have to be humble. Tuinanga okukakkana. Akalaamu bw'otakkakkana tosobola kukimenga kubanga eno ensi Katonda buli omu amuwa gw'oba olowooza nti akuwadde nnyo ng'aleeta omulala kubanga buli omu amusaba ate buli omu mwana we si gwe wekka. So it is something that you have to learn to embrace others, to embrace other talents, to embrace new leaders, to embrace new ideas, new ideologies. Okusobola okubeera nti oyanira kakalaamu bwajja mwakadde owulire kyagamba. Dogamba bugambe nti kakalaamu talina kyagamba. Olw'okuba nti yakajja. That's wonderful. Yeah. It's a wonderful message. Eri baganda pa batulaba akatweyungako ndine Emperor Orlando era nga tuli mu kutugwa The Answer Channel nagaye ntigenda baguyita teka mu DA otekeo space otekeo Answer Den Channel ojja kukwata ngo sola bunyo okukwata ngo tufuna era ngo tulaba bulungi nnyo tuze olwalako olwaleero nga Orlando Experience Season 2 egenda kubatengeja mu mwenu next week Saturday no ya era ngo mukulu ajja yomwera naye kwa abantu era kati oyo yanzija ku YouTube ajja we yankubira nga nakajja wano nagamba biveeko byonna byokola byesonyiwe biviireko ddala abingamba nga ndi mu kiyumba nga womanyi nga wakatuuka netunulira sente nga zijja zigenda nenga oba mukubira screenshot mugenda naye olaba byongobako naye omugamba jezi megadi nagamba kati onenya sebo onenya olwokuba nagamba biveeko koza so we have a story to share, we have a story to tell. Omuntu agenda okubatenga ja last time oyajja mu Toronto bayajja muneno abantu bali so happy yaba ne bayaya nokubatenga baddamu okubatenga bamulaba ndowooza yensala kino gati naye gumuyayanira ateze tuli bwe tuti lwaki simuba wa mu full swing. So tugenda bera nako ola Saturday njagala tutemetemere okuyingira kwa sente meka emirango gigulawo saa meka era tuzigula tutya. Ekisookera ddala olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga ye Saturday nejja ennaku z'omwezi ziri 17 May 2025 kuyingira kugenda kubeera ku ssaawa 12 ekifo bakiyita 30 Gordon Mackay Road 30 Gordon Mackay Road. Eri ku intersection ya Jane and Wilson. Of course wano enkola yaffe tickets weziri ordinary ya $7 VIP ya $10 tables nazo weziri osobola zibookinga ku simu oyita ku 647 570 1010 647 570 1010 oba osobola okukozesa ekibanja kya email emperororlando@gmail.com. Ebiseera ebisinga ennamba y'essimu gy'osobola okureachingako okusobola okumanya tickets ozifunye otya. Kigenda kubeera kyakabi generally tumusobola okubeera nti Friday weneetuukira wano ajja kubeera already nga waali. Nakoze da rehearsal lunaku lwajjo yabadde yakabi nnyo nalemereddwa okujja nadde mba kulaba resupastar nenemererwa okujja. Tulina abatu backinze up tulina True North Reggae Band band okuva mu Caribbean awo naye eri best wano yaba Jamaica they really do good work. Sister wange mwanyinaze Julie Sesanga y'omu ku ba backups so ekintu kigenda kubeera kyakabi nnyo. General Megadi yali wano yateekako he stood up a very good performance. Ffe tugamba tulinga wine kyensiba ngamba abantu buli kaseera era nze ndaba abantu ku mitimbagano gyange nze siri nnyo active nnyo ku mutimbagano naye bensobola interact one on one naye ndaba abantu nga baŋŋamba komawo ennyimba ze bakuba komawo naye akaseera Mukama era bw'ali bwatuusizza ekintu kyonna tujja kikola nga bwe bakyagala naye kati for now
Okay, so kumaliza. For now, tukyali ku ekiriwo to this Saturday tuwasaba mwenna bannaffe abali mu diaspora ne bwoba oli America ne bwoba tosobodde okyasobola okugetinga on you support in any way oweereza e-transfer ekyo tekigaana you support oweereza e-transfer ticket oba ogulidde abantu ticket 10 oba 2 oba oli China oba oli London oli US oliwa just give a hand, give me the flowers, give Megadi the flowers. Kirungi nnyo baganda bange okubeera nti osanyuka n'omuntu ng'okyamulabako. I know. Omanyi tubaddewo n'abantu bangi naye kati n'obuuza mikwano gyaffe baatukubira ennyimba nnyingi nnyo baganda baffe mukama abawumuza ekisa ba Paul Job Kafeero bagundi ba Jimmy Katumba, the likes of very many other people who have passed on, ba Mose Radio. Yeah. So how many people have time to look at these people? How do they reach them? So if you don't, bwe batosobodde kuwa artist gw'omanyi bimuli ng'akyali mulamu, then tojja kujjukira mwana we. I know. It is just that way. Ojja kubeera busy ate ojja kufuna mulala. Ojja kufuna wakati Remi naye mbw ayagala kuyimba nyimba ze ajja kugamba naye akubye nyimba ze ate obufu mu bujje kufe mu buteeke ku Remi kwegamba mutuwe ebimuli byaffe wena gye muli oba muli Kampala oba mutuwe ebimuli nga tukyali balamu. Tuweebaza. By the way, let me tell you something. I humbly thank you so much. Mbeebaza olw'okunjagala ebbanga lyonna. Nali kijana, nali kadogo, nali musajja wa ttabu nga nkyalina omuguwa gwange Komeni okitegeera. Ebiseera ebyo Joseph byayogerako bye twabeeranga mu Kampala kegamba Reveni nga njiwuumya okufa obufi kubanga nze at a very teenage age nga Toyota Reveni ezo bazivuga Murale wa Muzeyi Lumala ba Muzeyi Charles Lubega nze nagiina ku street nga nze njivuga kuki Actually, I think you have also a story with the Rajiv. No. So you don't? Sijina. No, ngamba Rajiv omugenzi. Yeah, you don't have any story. Sina. Okay. Nze anti kati nze bisere bisinga ebyange. Nze mbeera kupoa. Okay. Nze mbeera kupoa nnyo naye Mukama muwummuza ekisa. Yeah. So mbeebaza nnyo bannange yonna gye muli. Si kibi nti ki okugamba nti ki naye mumpagidde oba wampagira mu 2023 we nafulumya nakonkona oba mu 2007 nga mpulumiza Sinsonga oba mu 1997 nga nfulumiza Sirika Baby oba kakati nga nfulumiza mu Ndamuli oba ogenda kumpagira ku Saturday eno mwenna mbeebaza. Omukyala okyamuwuliza ye Saida Kaloli. Saida Kaloli ndo getting in contact with her but 2-3 years tulinza okubeerako ne project ejja nkyatunulira abantu bayo. Omanyi kakati omanyi bw'omala okutuuka mu mbeera ng'eno otandika okubeera ng'ebintu bigenda byesengeka kati management nayo kati mbu yajja nga Kawaani Canada management weri kati nja kutuulamu ne bakama bange aba Orlando Events tulabe mu projects ze bayinawo abantu be baagala nkole nabo waaka. I'm going to be recording kati nakola album yange, it's a 15 track album. I've already done about 7 songs of it and by next experience nja kuba done with the album. I'll have a listening party era nja kusuubira okuba nti bweneggwa ne videos nga nzikozeeko mu summer holiday eno nsuubira okukola videos nga 2-3 abantu bajja kwogera okuba nti batulaba mu kifaananyi. Let's assume you're going back to Uganda. You're planning to go back permanently. Walk me through mu package yo kyogenda oteekamu na biki byoyagala okukola e Uganda osimbula. Let's assume we are showing right now. Of course. Mu backpack yo muyinza beera mungi. Mu backpack yange musooka mu Bible. Wangi? Musooka mu Bible. Erya ddala? Yeah. Okay. Musooka mu Bible mu backpack yange musooka mu Bible kubanga Katonda yakulembera olugendo olwo n'ensi yaffe gy'olaba yeetaaga kusabira bingi abantu bye batalaba kubanga ensulo zikulukutira mu bbo. Okay. Amaaso gakuziba ng'ensulo zikukutira wooli naye bingi ebitali bulungi bingi ebifudde bingi ebyetaaga okutunuulira bingi ebyetaaga okugabirira. Ojja kwebuuza ogambe nti abantu nga tebava mu kidongo mugamba sente zibuze abantu nga tebava mu kidongo abo be babale abasula nga tebalidde bali bameka tugendayo ne tubalaba. Okay. So ekifaananyi kyo
kyoyina ng'oddeeka oba ng'olina woolaga ze ngatto zoyambadde olina okwambala engatto ekutuuka togeza noyambala engatto etakutuuka ate onootambula yambala engatto ekutuuka asobole okutambula obulungi kaakati nze kankubiddeko kyokka kyenja okukola ki kyenja okuteeka mu kasawo kange bayibuli ebirala kakalamu bindekere. Okay. Tugenda kukwatagana Saturday eddako ennaku z'omwezi 17 season 1 nagirimu eyaleeta Dr. Jose Chameleone, season 2 eleeta legend omulala amanyiddwa nga General Megadi kuva mu USA. Tugenda kukwate nga tujja nga bannayuganda njagala okukwate nga mbakubiriza bw'ofunayo akadde ku lunaku olwo tugende tunyumirwemu tuwagire papa Emperorando abagidde nnyo community buli nze sitera nnyo okubeera mu community nnyo naye buli wengezaako okukola appearance I see you oba bikukwatako oba tebikukwatako you were there era ogenda okwesanga twagala okwaniza Emperorando naye onaku president we yajja wano era namuwuliranga kimu bibiri Emperorando aliwa like sigamba nti onoonya mpapula you get my point but you waliyo kitegeeza nti you always there where even like buli omu webatakusubira nti you can be there so thank you very much and this is one of the era neetonda nti era sisobola kubeera buli wamu nze njogera mu wenkusanze kuba buli wenkusanga nkulaba mpozi era nkano mbadde nkeerabidde bakama bange babadde bayinza okumpa penalty ekivulu kino kitegekeddwa Orlando Events Talents Limited. Okay. Orlando Events Talents Limited company eri wano Canada eyina ebidongo eyina ennyimba evunanyizibwa ku nnyimba zonna empya z'ennyimba n'enkadde eziyina eteekateeka ebintu bingi ebyenjawulo era mu maaso awo omwaka ng'oguggwako eyina ekirala kintu kijja okuba nga eteekawo era nti ate tuli basanyufu nze ni musanyufu nnyo okubeera nti nzija ate nensanga Kakalaamu naye Kakalaamu kuba kati nali mu intersection ya Bathurst and something nyenda okulaba omusajja mpitaka ataddeko omukono neŋŋamba ndabye bubi nga Kakalaamu anyize peesa neŋŋamba mukama w'amaanyi neŋŋa Kakalaamu n'ataŋŋambako yali agamba nali ngenda kusaba rayidi naye wandiŋŋambyeko nti naye mupapa ekibaasi nakigobyemukko titi sinagiwumizaamuko omukulu yampa emmotoka olunaku lwe nafuna fulugiya tewagiraba naku wagimpa nonga yiyo ogenda ovuge naye nagitu by then nogimpa genda ovuge nze manyini yagaa nti owaayi motoka yino gikomeza akolwaki okwogera lwaki bagikomyawo kubanga ekyasi byali ebintu bibiri wano waliwo kye bayita stop sign so we nali ngenda ku stop omukulu naŋŋamba genda omukulu ki gwampa vuga ng'atya n'akafuna giyange saa gyono yenga agenda nenga wenfuna wempumulira ngenda mukubira papa mugambe kankumyewo emmotoka ngenda okulaba abasajja bakasimbula tebanna bakumala eddakiika 30 esimu evuga nti wayi oliwa konze wemundese wennyini nti omanyi kankomyewo eggaali konze kale anyway Remy nkwebazizza nnyo obudde bwompadde ne papa nkwebazizza nnyo kimanyi oli fix nyuma ndotandika kati okuddamu kazanaya wayingira ebintu bye tulowooza nti tewandi bannaye nze kasaba wantwale nakusanga bako wali eri ng'ova kukola projekiti zaawo neŋŋamba Kakalaamu waabe amaanyi gano naasobola akume The Answer Channel, a solution to every situation.